Charles Peter Mayiga bwasinkana President Museveni omwezi oguwedde mu makaago ku ssaawa 5 ez'ekiro n'ava ku ssaawa 10 mu makaago mwateese ebintu bingi emu byekusifu tebisobola kutegereka naye njala kubuuza bwe bukyanga lubanga lwa mmindi bakatikiro bonna ababaddeko emmengo babadde bajja basaba federal n'okutuuka lwe baateekawo referendum ebitundu ebisinga obungi mu Uganda ne bironda nti buli kitundu kifune federal system of governance. Ne President Museveni gwe gwoweereza n'agamba no federal tusobola muwa kitundu kyonna kya Uganda kubanga ye buyinza bwagala nga ye omuntu ekyo ne tukyewummuza ne tukikola ki ne tukireka. Essaawa zino okoze emivuyo mingi ensi ekukyaye otiitiba ne President Museveni kubanga agamba nti yalina okutaasa n'otuuka okuvaayo ng'otandika okunyumya emboozi ezitanyomera amatu g'abantu n'ogamba mbu simanyi President Museveni agenda tuwa federal. Sebo kankubuliko ekigambo ekisooka. President Museveni baali mu ggulu mu meeting eyatuula baali tebaagala kuzawuna bwakabaka kyekisooka. Ekyokubiri ekigambo federal kyali kibawunyira ziizi. Kati gwe olw'okuba alaba nti omusajja avuddeyo eyeesimbyewo nga wansonga nga Muganda azze yeesimbewo gwe n'omutwala mu maka ge n'akugamba mbuno tubagenda ba federal. At the moment we don't need federal. At the moment we need service delivery and we need people to settle on their land. Ate ettaka nga litundibwa. Bani abagula ettaka mu Buganda bani abalitunda? That's the big question. Kyekibuuzo kye njala kubuuza. So ekyo kiwavudde n'ogamba bagenda tuwa federal batugenda tutesa ku nteesaganya federal ekyo kifu andi kibudde bugenzi kikeerezi ekyo tokiddamu ekyo kiwazze nakyo kifu kikeerezi tekigenda kukola kya federal. President Museveni kyakusuubiza okyogereko ekyo kifu tekigenda kukola kive nako kubanga federal bamusaba dda n'abakutikira bakusooka bamusaba n'abamumma kati ekyo kyoliko kifu. Ngenze mu maaso. Ensonga ey'okubiri President Museveni yavuddeyo Museveni yennyini n'aga nti agenda kwongera ssente okuzimba amasiro. Amasiro gazimbidde emyaka era ssente zaasolozebwa ne zikuweebwa mu mpeke. Ssente ezo zaalaga luddawa. Ekyo nga nkivuddeko kuva ddi nga President Museveni akwasaganya ensonga za Buganda ng'Abaganda nga zibalemye. Njala kubuuza Kasubi eyasookawo ssente za Museveni ze zaamuzimba? Kasubi eyasookawo gwe mwayo kyammwe kennyini ssente za Museveni ze zaamuzimba? Ekintu kyekimu bwe kiba kikulemye suulawo ddamula oba zzayo ddamula gye wagye baakuwa otegeeza Abaganda nti nze obuyinza obwampi wabunnemye obuzzewo Abaganda bajja kusobola okwesondera ssente zizimba amasiro gaabwe. Tukooye okufuutubbalira ku bantu olw'okuba President Museveni abba ssente z'eggwanga n'azireeta n'aziteeka ewantu mulimuza bawadde ssente nga temuli ku ssente zammwe. Kasubi eyasookawo Baganda ebamwezimbira nga tebalina gwe basabye wadde empeke y'ensimbi raigi neemu. Kati gwolo lukujjukujju lwosala ogamba mbu sime President Museveni agenda kwongera ssente ozimbe Kasubi omalirize. That is wrong message and wrong information. Abaganda beezimbira Kasubi ne bamumaliriza n'abeera emyaka gy'abaddewo obutamanyika ne mutuuka omwokya mwe kennyini kati mutubbalako Museveni agenda tuwa ssente ku lwaki Abaganda basobola okwesondera ssente zizimba amasiro g'e Kasubi ne gaggwa. Tetwagala ssente za President Museveni period. Tetwagala ssente za President Museveni period. Kyetwagala kiri ekintu kimu Obuganda buddizibwa ebintu byabo mu mirembe nga tewali kusika muguwa. Ekyo nkimaze. Charles Peter Mayiga mukungu wa Kabaka atambulizaako Kabaka okufuga Obuganda. Njala kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Ebibuuzo bisookerwako. Baani abatunda ettaka lya Buganda ng'ate nga gwe Katikiro wa Buganda avunaanyizibwa ensonga zino zonna wammanga. Ettaka lye batunda teririiko Baganda bokka kubanga ettaka eritundibwa litegeeza nti Uganda yeegattiramu ne Buganda yeegattiramu n'ebitundu bya Buganda ebigenze bifuuka Uganda. Kiba kitegeeza buli muntu ali ku ttaka erisangibwa mu Buganda woli Muganda oba toli Muganda bwe basenda ettaka eryo nawe bakusenderamu. This is a general issue kyenjagala okwogerako. Nja kuba byokulabirako. Olwaleero oba ennaku ntono njo gye buvuddeko baasenda Mulungu era n'olwaka video ka social media nga Mulungu bamudemolishinze bamugyewo. Njala kubuuza mulooza mu Baganda bokka badde ku mwalo gwe Mulungu. Mulungu abadde akolerako abantu aba buli kika abava buli kitundu kyonna ekya Uganda era nga bakola emirimu egy'enjawulo. Badde bavuba abalala batunda ebyennyanja, abalala batunda omwenge, abalala batunda amaduuka e Mulungu. Kati ekyo kiba kitegeeza nti buli muna Uganda yenna buli Katikiro Charles Peter Mayiga Kiwalabye Male
bwe bakola olukujjukujju olw'okutunda ettaka erisangibwako bannayuganda buli munnayuganda yina afiirizibwa. This is my question. Ani atunda ettaka lya Buganda ng'ate ggwe alivunaanyizibwako ku mibe Buganda byonna? Kiba kitegeeza buli muntu asendeddwa ku ttaka mu Buganda si lya Baganda bokka, buli muntu kimukakatako okuba nti alwanirira ensonga za Buganda. Kubanga abantu abasendeddwa e Mulungu ettaka litwalibwa bamafiya, kiba kitegeeza nti ggwe obaddemu n'omukono ogw'amaanyi okuba nti ettaka ly'e Mulungu likola ki? Litwalibwa. Ekyo nga nkimaze. Amataka mangi gatundiddwa era abantu bangi bagobeddwa ku mataka abatali Baganda n'Abaganda. Peter Mayiga Kaloli tovangayo wadde n'omulundi n'ogumu nojja n'oyimiriza oba okwogerako abantu abasendeddwa ku mataka tolabikako. Otugasaaki era ogasaaki bannayuganda? Kyekibuuzo kyembuuza. Abantu b'e Mulungu baakaabye ettaka ne balitwala naye ng'ettaka eribadde mu kkooti. Gwe nga ggwe munnamateeka ganti wasoma amateeka n'okaguuka mulimu ki gwe wakoze okujja okukkakkanya abantu ba Uganda okubagamba nti bannange ensonga eri ABCD tewavuddeyo ku ttaka lya Buganda erya Uganda ne babasenda bamenyewo buli kimu ettiyo ne ligenda naye buli yatutte ettaka eryo omala biseera kubanga ettaka watutte empewo ettaka lye mwaguze empewo eryo ndimaze. Abantu b'e Lusanja basendebwa ku ttaka bonna ettaka liri mu Buganda ate ng'ettaka likutudde ku ttaka lya Buganda. Lusanja yali etuuza abantu aba buli kika, Abaganda, Abanyolo, Abasoga, Abalugwala, Abanyankole bonna nga batudde ku ttaka eryo. Basendebwa ne basonde bagobebwa tewali gwe badde akantu konna era ne bagenda. Charles Peter Mayiga tolina nsonga n'emu yakugaana genda Lusanja kulamula abantu beeyo bagamba nti gavumenti bamukoze ensobi muntu ki yatutte ettaka lino n'osirika bwe kye. Amataka mangi gatwaliddwa Mayiga tolina ky'oyogedde wadde okuvaayo. Obuvunaanyizibwa bwo ng'omusajja atwala gavumenti y'emmengo obuvunaanyizibwa bwo ki? Kyekibuuzo kinjala okubuuza olwaleero. Kubanga buli basende ettaka kigenda okuzuuka nti olinamu omukono mu kutunda ettaka lino ne kiwala bimale. Naye abantu bannayuganda babonaabona ani agenda obasasulira ssente nga naye munnamateeka eyandibadde abawolereza ku bwereere tosobola kuvaayo kuwolereza bannayuganda. Tosobola kuvaayo kuwolereza bannayuganda ng'ate ogamba mbuulira oyo omutendeke. Abantu b'e Lusanja baloonya looya n'abula kyokka ggwe Katikiro wa Buganda ofugamu Abaganda n'abatali bannayuganda bonna n'abatali Baganda bonna naye tovaayo wadde okwogera ekintu kyonna ekyo nakyo ne kiggwa. Mu mwaka gwa 2017 wavaayo n'ogamba nti akayanja ka Kabaka kagenda kulongoosebwa kazimbibweko beaches kazimbibweko ne hoteeri ezisobola okuleeta abatourist mu Uganda. Kumbe wali osportinga weak points okumanya ettaka lino ettaka lya Kayanja liyimiridde litya lyenkana ki era Kayanja ettaka lisinga lyonna lyatundibwa. Ssaalongo Ssekidde mu Ndeeba yavuddeyo n'akola ka vidiyo nga yeekalakaasa okwemulugunya lwa Kayanja ka Kabaka konna ettaka litundiddwa ne lizimbibwako. Ka vidiyo kagenze vayiro era ggwe omuntu y'omu tonnavaayo kutegeeza Buganda nti ekintu kye walangira mu mwaka gwa 2017 kituuse ludda project etuuse luddawa. Akayanja ka Kabaka akayanja ka Kabaka origini yako eraga nti okuva ku mazzi wennyini Kayanja mu radius ya meters nga 2 wali tewateekeddwa kubeera wadde n'omuntu n'omu azimba wadde ekiyungu wadde ennyumba. Naye kati akayanja kaliko radius ya meters ndoza 50 okuva ku mazzi meters 150 okuva ku mazzi okuwetola akayanja zaalagawa era ni yazitunda. That is my question. Kubanga akayanja kabeerako meters almost meters 150 ku 2 okuva ku mazzi wennyini. Ezo meters zonna ani yazitunda? Kyetwagala okubuuza. Kubanga akayanja ako babakazimbako keetola kiba kitegeeza ensulo zaako zonna bagenda zizimbako amazzi gye gabadde gava gagenda kalira. Akayanja ka Kabaka Mwanga kasaanewo ng'ebyobutoyi mwagala bisaanewo n'akayanja kasaanewo. Abazzukulu baffe tuli bagamba ki? That is the question. Tuli bagamba ki? Kyekibuuzo. Era omusajja kyamulese mu kanzu n'akaana agaba naye ettaka lya Buganda balimalawo naye tewali wadde omuntu anyega. Kyekibuuzo kinjala okubuuza. Ekyo nkimaze ngenze ku kirala. Ettaka lyonna erinyagiddwa mu Buganda lyonna libeesinze mu ngalo zo ne kiwala bimale. Ettaka lino terisangibwa ku Baganda bokka. Lisangibwako abantu abebeke b'enjawulo abasatulinze mu Buganda kubanga baluddemu. Tovangayo wadde n'omulundi ogumu okuvaayo kwemulugunya wadde okutwala omusango mu kkooti. Abantu bano mubabbye okubakaliza mmwe ne mwegaggawaza okutuuka
okuba nti mulina buli kimu kye mulina mu bulamu bwammwe nenga mukibbye muntu yoza abantu. Njala kubuuza buli munnayuganda yenna eyali abbiddwako ettaka mu Buganda. Bw'obanga okyalina endagaano z'oligino kuwagulira ekibanja, please zikuume toziwaayo kubanga twagala kubuuza Kiwalabe Male, Charles Peter Mayiga. Ettaka lye baakuba okubba ettaka ly'abantu ku bibanja okulizza muliruludda wa? Abantu abasinga obungi mwabbibwako ettaka lyammwe mu lukujjukujju olw'ekika ekyawaggulu nga bakozesa eŋŋombe egamba mbu Ssaabasajja asiimye ettaka lino liddizibweyo emmengo. Bw'oba olina acres 10 tugenda kuwako ekyapa mu ngalo kya acres 2, acres 8 zidde wa? Zidde emmengo. Twagala kubuuza mu rekodi za Buganda ne mu lukiiko lw'emmengo, Charles Peter Mayiga Kiwalabe Male mwali mwanjuliddeko olukiiko lw'emmengo ettaka lyonna lye mwakuŋŋaanya n'ebyapa bye mwakuŋŋaanya bye mujje ku bantu, mwali mwanjuliddeko abantu ettaka lyonna lye mwazza emmengo liri ludda wa? Lero ngoma nti bakubbako ettaka lyo, please genda okireiminga ettaka lyo nga bukyali kubanga bino byonna ebikolebwa okutwala ettaka lyammwe Ssaabasajja Kabaka tabimanyiiko. Kino bakikola okwongera okuvumisiza Ssaabasajja. Musajja wa tatasobola kwerwanako wadde okwogera kubanga musibe nga mmwe mulina ebintu bimwokolera ng'abantu bimwagala okuvumisa Ssaabasajja mu Buganda ne Uganda eyawamu, okumulaga nti tasobola kwogera wadde okubaako ekintu kyakola okuyamba abantu bali mu Buganda. Abantu ne babaze ku mikolo gya Buganda teba Baganda bokka kubanga Uganda yaffe ffenna. Twagala kubuuza amataka gonna ge mwakuŋŋaanya during the period mwakwira kyapa mu ngalo ettaka mwajja ku bannayuganda lyonna lyadda ludda wa? Era ani alivunaanyizibwako? Baani abaalitunda? Baani abaaligula? Kye kibuuzo. Kuba buli muntu yenna yanyagibwako ettaka ng'alina acres 10 ne bakuwa 2, acres 8 zaalaga ludda. That is a big question. Amataka ga faamu zonna ezibadde mu Buganda zonna zaatundibwa. Amataka g'embiri gonna gaatundibwa. Ani agatunda? Kyejjagala okutegeeza bannayuganda bonna n'Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyonyo Ronald Mutebi tatunda ttaka, akuuma ttaka ly'abajjajjaabe. Bano abantu be yakwasa emirimu munda mulirako Buganda ndodimala mu Buganda nga bawoza mbu Ssaabasajja Kabaka akola ki? Asiimye. Ssaabasajja Kabaka talina we yali asiimye wadde n'omulundi n'ogumu ogoba bannayuganda ku ttaka kubanga si kyekigendererwa ki. Talina wadde olunaku n'olundu yaga nti asiimye ogoba abantu ku ttaka. Era ndooza mwawuli n'abantu b'e Mulungu mwabaddemu abayaaya bade bagamba mbu Ssaabasajja agobye abantu ku ttaka. Ekyo kikyamu. Ssaabasajja tagoba bantu ku ttaka kubanga ye mukulembeze agatta abantu bonna bava mu bitundu byonna bya Uganda. Bino ebintu bikolebwa abantu abasiiga Buganda enziro n'okusiiga Obwakabaka enziro nga beenoonyeza ebyabwe. Ekyo nkimaze. Mayiga, bulijjo njagala okubuuza ebibuuzo bino wammanga. Kituufu oli musajja Muganda? Era osobola okulanya n'otwambula bulungi n'omusajja Omuganda n'otuuka ku jjajja waasoko okubiri? Ekyo nakyo tokisobola. Omanyi mu Buganda omuntu gwe bayita omuzaana naye tomumanyi. Nazzikuno ng'omuzaana mu Buganda abeera muntu mukulu nnyo mu Bwakabaka bwa Buganda era nga taddibwamu kubanga yabaddiridde omutanda oba yabaddiridde Kabaka. Ababadde ku social media ku Bukedde TV mwalabye akatambi akasaasaanye ng'omuzaana Margaret Nakato awangaalira Makindye ettaka lye erirye ery'obwebange eryamuweebwa Obwakabaka bwa Buganda nga ligabiddwako liizi Buganda Land Board. Ekintu eky'obujooze ennyo. Omuntu alina ettaka lye lya bwebange alina n'ebyapa n'ebiwandiiko. Buganda Land Board ng'ekulwamu Charles ng'ekulwamu Kiwalabe Male nga ne Katikiro yennyini kwali baakola olukujjukujju ne baddira omuzaana wa Kabaka omukyala Margaret Nakato ne bakwata ettaka ne baligabako liizi. Mwenga baani? Omuzaana wa Kabaka nga bamanyi tasobola kulwana, tasobola kudda mu Kabaka aliko. Yatwala obuvunaanyizibwa n'agenda ewa Katikiro mu ofiisi amunnyonnyola ensonga zino. Mayiga kye yakola kiswaza Obuganda nti yayisa olugayi mu muzaana wa Kabaka n'atuuka n'omwogerera ebisongovu. Mu Buganda kimenya mateeka, mu Buganda kiswaza nnyo. Katikiro w'ebweru okuddira omuzaana wa Kabaka omuyisaamu olugaayo oba olutamuwa oba zaabajjiridde. Kino kitegeeza ki? Kiba kitegeeza nti woofiisi yakulema dda bw'oba mutuuka okubanga ettaka ly'omuntu ery'obwebange nga muntu wabuvunaanyizibwa mu Buganda mwaligabako liizi mwenga baani? Omukazi naye yasitula ng'omukyala obuvunaanyizibwa yandibadde aga nti kangende wa Ssaabasajja. No, yasituka n'ajja mu ofiisi yo kuba gwakwasaganya ensonga z'Abaganda. Wamuvoola
n'omunyooma n'omuyisaamu olugaayo. Era ne bw'otwogerera katambi mwagala okukamanya kali ku Bukedde TV omuzaana Margaret Nakato we Makindye ettaka lye Mayiga ne Kiwale male baagala dibba liri Makindye. Ka video mugende mukalabe je kali ku social media katambula. Charles Peter Mayiga Kiwalabye male muzeeyo essente z'omusajja gwe mwaguzalizi ku ttaka ly'omuzaana Mangalita Nakato. Kubange ettaka lye lyabwe bange ebiwandiiko byonna birina. Mukozesa state agents nga poliisi amaje okutiisatiisa buli muntu avaayo okwogera ku nsonga ezikwatagana ettaka. Nendoza mukalya ddakadda. Envunyo ogirira mu Katikiro n'ekulinda mu ssanduuke ettaka lya muzaana mulizeeyo ng'obudde bukyali. Otherwise twanditandika okubayimbulira Abaganda basituke kubanga Abaganda bataasituke muluza nti basiru nnyo. Ere mwazanyidde ku pesa fu ettaka ly'omuzaana we Makindye Mangalita Nakato. Gwe mwawaliizi mumuddize ssente ze eryo musooke muliveeko mba mwagala emirembe. Eyo muvuddeko. Charles Peter Mayiga bw'oba ogamba nti oweereza Obuganda n'omutima gumu era ng'okyala bagana ku maaso ne Ssaabasajja, ekibuuzo kikino. Gw'ogamba nti oli looya munnamateeka omutendeke. Amateeka n'ebiragiro mu baakuweera ddamulo okulamula Obuganda ogamanyi. Era omanyi procedures mu bayita okulonda abakiise b'emmengo n'okujjuza abakiise b'emmengo. Abakiise bonna abakiika ku lukiiko lwa Buganda bayita mu mitendera egy'okuva ku kyalo wansi mpaka ku ki kusaza. Ekibuuzo kikino. Akakiiko oba olukiiko lwa Buganda luwajjuzza n'okuteekamu abantu ababo. Wayise mu kriteria ki okujjuza olukiiko lwa Buganda nga tutegeeza Ssaabasajja? Kubanga ab'amasaza be balonda abantu abagenda okukika mu lukiiko lwa Buganda nga bamaze obbekkenneenya empisa zaabwe n'obulombolombo n'ennono gye basibuka. Guwakozesezza buyinza ki okuba nti ojjuza olukiiko lwa Buganda nga Ssaabasajja Kabaka tategedde? Era abantu mwena bali ku social media, empapula ezafulumidde ku social media nga bajjuza akakiiko kano tekuli mukono gwa Ssaabasajja Kabaka kubanga abantu abalondeddwa tabamanyi. Bajjajjaffe basajja ba Kabaka bamasaza tebabamanyi. Ye yalonze bulunzi bantu be n'abajjuza mu bifo ebyo. Era mwalabe nga yekka yasayinize ku mpapula guli tekuli mukono gwa Ssaabasajja. Charles Peter Mayiga akanyoomonyomo kakususse. Bwe bakutenda okudduka toyita wannyoko oba toyita opangisa. Ssaabasajja omuyisizaamu nnyo olugaayo. To the extent odidde gwe n'oddira olukiiko lwa Buganda oddufuna nti olufudde kiduula. Buli muntu gw'onalaba nti asobola okuba nti oba omumanyi bulungi omuteeke mu lukiiko lwo oba olukiiko lw'emmengo. Ekyo nno kikola kimenya amateeka. Mu bantu be walonze bw'oyinza okulooza nti tetutegeera bulungi nnyo. Walondeddemu baganzibo. Nali nakwesonyiwa luutu eri ewedde ne nkugamba munnange weetereeze. Olemye. Mu bantu be walonze mu lukiiko olupya olw'emmengo Ssaabasajja lwatanna authorizinga kuwadde okumanya. Walondeddemu baganzibo. Era ngenda bamenya amanya without fear of favor kuba kati osusse woyina okukoma. Buganda si kiddukiro kya buli muntu. Bano bamu ku baagalwa abo bw'obadde okinnimbuka nabo nga mudaalimba okuva e Makerere okutuuka olunaku lwa leero bw'watadde mu lukiiko lwa Buganda nga teri wadde omukulembeze ow'ennono oba ow'essaza abamanyiiko nti bano bayita mu kriteria entuufu erina okulondebwamu abakulembeze. Hafsa Noraiso gwataddeko ng'omuyisa mu nkoba za Mbogo okukiika mu lukiiko lw'emmengo oyo mwagalwa mubadde mudaalimba okuva e Makerere. N'omuwala omulala mutanna Mukasa era ne wamulozi n'omuteeka mu lukiiko lwa Buganda nga gwani yayise mu kriteria ki? Omulala no yabadde agenda ku exposinga olw'okuba nti wadde oganje mukulya byasinga okwagala. Omukyalo ono ye yabadde agenda kuvaawo naawe naye n'akuleka bamuyita Sylvia Mazzi era naye mwagalwawo. Be bakyala basatu bwatadde mu lukiiko lwa Buganda bonna nga baagalwabo olw'okuba nti ojjudde akamanyiro kati oyagala tandika kukola dynasty y'omu Buganda. Ekyo nakyo kikyamu. Information jenina nti ono omukyala Sylvia Mazzi wabadde oganya omuteeka ku lukiiko lwa Buganda olulonde yabadde agenda ku exposinga dda tewaakawo yenna ow'obusegu bw'okola ze nali nakulabula dda naye n'olema.
naye bano bo ngenda boogera bali bena simbako essira sigenda boogera naye bano njagadde boogera olw'ensonga nti wakoze ekikulu eky'obujoozi okujjuza olukiiko lwa Buganda n'ojjuzaamu abantu abatategerekka n'abamasaze batategedde. Ono Silivia Mazzi yabadde agenda kwabya kubanga muganzo guwadde osudde ebbali ng'otaddemu abana abapeeba badde otitemu okuva ku university. Omuli Hafsa na Reiso ne Namukasa. Kati otandise okuzimba dynasty mu Bwakabaka bwa Buganda. Otandise okuzimba dynasty mu Bwakabaka ng'oteekamu abantu abatasandeodo okubeera mu lukiiko lw'Emmengo. Ekyo nno kikyamu. Oh no. Silivia Mazzi yabadde agenda kwabya kubanga yabadde agenda kujja buli kimu kyonna dda tewakawo gw'olina. Naye n'agamba no. Era ndowooza bwe yakwecwacwa ndeko noga nti kankuteekeko malega kuteekako. Ne bino byonna bikoze wabeera wakumenya amateeko olw'ensonga nti Ssaabasajja Kabaka tannafuna wadde ebbaluwa emulaga abantu bwe mwajjuza mu lukiiko kubanga Ssaabasajja ab'amasaza bamuweereza amanya g'abantu bo be balaba nti basobola okujja okukyesiza Obuganda. Amanya ago ne gagende wa sipiika wa Buganda. Sipiika wa Buganda amala okugafuna ne gajja mu ofiisiyo. Bwe gajja mu ofiisiyo n'ogatwalira Beene n'agayitamu n'atandika okwebuuza kuba amasaza gye gavudde nti abantu bano basaanidde nti ye. Twagala tufune kopi ey'abaamasaza kwe baasayininze abantu bano ng'obateeka mu lukiiko lwa Buganda obajjuza. Twagala otuleetere kopi sipiika wa Buganda nga receivinze amanya gano nga gasayiningiddwako sipiika wa Buganda. Twagala tufune kopi ey'amanya nga gamaze okufuwadingibwa Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabasajja Kabaka asayininzeeko nti abantu bano abendoosinze bajje mu lukiiko lwa Buganda. Ze twagala kopi era nga nsayininge okuva mu bantu benjogeddeko tulyoke tukugema akamanyiiro akasusse. Twagala kugema akamanyiiro akasusse gwoddidde ne baganzi bw'otandise obbaleeka mbula kubanga mwagala kukola dynasty ate mu Bwakabaka namwe mukolemu dynasty yammwe. Kino kibi nnyo kirina okukoma. Kino kibi nnyo kirina okukoma. Kola ebintu byo ng'obikola bulungi naye goberera procedures. Procedures ez'okulonda abakiise mu Buganda zimanyikiddwa bulungi. So siggwe nga Ssekinnoomu kuva eri kutandika kulonda buli muntu gw'oyagala agenda akike mu lukiiko lwa Buganda. Kubanga gwe muyina buli wamu osobola okuba nga muzunzizawo gundi zipu zammwe nga muyina abantu bangi mutakyasobola na kuwa mirimu. Procedures ozitegedde bulungi nze siri munnamateeka naye mmanyi abakulembeze oba abakiise balondebwa Emmengo. Ffe twagala oddaga Obuganda Ssaabasajja we yawandiise ng'asayinize n'omukono gwe ng'agamba nti gundi ne gundi ne gundi bansindikiddwa bamasaza mbakkiriza bajje bakiike mu lukiiko lw'Emmengo. Girudda wa procedures kubulidde kuva kuba amasaza wa speaker kugwe kennyini ne Ssaabasajja n'endoosi nga tibana abantu batuufu mazo beke nenya. Gwe kati okola bibyo ebiri wabweru w'amateeka kubanga okolya ku biragiro by'omukyala Kagere Sara ono ngambega President Museveni mu Buganda. Encha kumacha encha kawungezi ku Sunday ngenda kola video nga ngenda genda okukyala ke bamunana ko kulongosa Emmengo embemeza Ssaabasajja. Ngenda kujjayo bwino wa mwenda mukube ku meza. We tunamalira ekintu kino ngo Buganda butegedde bane bade bacyankala nnyo Buganda mission za muziba dizitya. Mukitegedde bulungi?